Yes, nkwanirizaako nate nnyo eyo gy'osizza okuba nga otuwuliriza. Gen. Muhoozi Kainerugaba azzeemu n'apositinga ey'okupuleezinga ey'okujaguza ng'amasanyu asambira mabega ggwe nga jjanzi mukwano gwange ali yampuliriza. Amasanyu g'abadde alina gabadde gamukirako mwoki wa gonja. Ngenda kuba nga ndukuwa bwe ky'oba okola kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kw'osinza oba nga otuwuliriza. Gwe atanaba kuba nga otweyungako, genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba nga osobola okutweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwali eyo ampuliriza. Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force ate era nga mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni, avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ajaguza n'asanyuka nga waakuba ne mu ngalo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abamulabisizza bye bayinza okukubuulira ekibaddewo. Agamba nti mpuliddeko ku lugambo ku source gye neesiga obulungi nti pulezidenti wa America, former president Donald Trump yayasanguzza ekirowoozo kino n'agamba nti bw'anajja mu buyinza, bw'ajjirawo ati mu buyinza, ekintu ky'agenda osooka okukola kwe kuggyako sanctions ne restrictions ze baateeka ku bannayuganda, ze baateeka ku Uganda gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era ajaguzza nnyo n'agamba nti y'ensonga lwaki nze nyweza diplomatic relationship eri wakati wa Uganda saako ne America. Agambye nti jjukira nti sanctions ze baateeka ku Uganda mulimu okuba nga bayisa bubi abakulembeze naddala aba opposition, mulimu okuba nga batyoboola eddembe ly'obuntu kye tuyita human violation. Kati tetumanyi kino Trump okuvaayo ng'azza ku bukulembeze naddala bwe yali asaba akalulu k'okujja ku bukulembeze 2024. Eno yali nsonga nnyo era tugambe muze zimu ku nsonga ezamutadde ku ntebe olw'okuba ng'ali concerned nnyo okuggyako Uganda sanctions ne restrictions, okubaggyako envumbo n'obukugiro bwe babateekako mu ggwanga lyabwe erya Amerika. Waaki kisanyusizza nnyo Gen. Muhoozi Kainerugaba n'atuuka n'okusasanguza ennyo n'agamba nti ye abijje mu soosi ye yeesiga obulungi ennyo era kino kyawedde dda. Kikulaga nti singa Donald Trump abazze mu buyinza n'akola ekyo ekintu, kiba kikulaga nti amawanga ag'ebweru tegakyayina buvunaanyizibwa mu ngeri ya demokulasiya. Kiba kiraga nago demokulasiya nga bwe gaagivaako dda, kubanga zino ensonga eza sanctioning sa Uganda mulimu ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Zisolowooza nti yandibadde ensonga nnyo okuba nga Trump agiteekako nnyo essira nti agenda kuleetinga Uganda ebeere free mu sanctions zonna gye baaziteekako. Awo kiba kitegeeza ki? Nti baba bazibajjayo kutegeeza tewali misango gino tegyazzibwa, tebyakolebwa. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Weewaawo ye kino akikola lwa kunyweza enkolagana ya Uganda ne US. Uganda kyamaanyi ki kyewa US kyesobola okuba nga egiteeka ne ku nninga okusobola okulaba nga babaggyako n'envumbo ezo? Njagala ojje mu comment section otutangaazeemu kiki ekiyinza okupressurizinga President Donald Trump ng'azze ddala ku ntebe. Jjukira akalulu yakalya, naye talina tuulako ku ntebe paka mwaka gujja bw'alina okufuuka president omuggya era omujjuvu. Kati kino lwaki kiba kiyinza okumuteeka ku pressure okusobola okulaba ng'aggyako envumbo ze baateeka ku Uganda? Gulowooza Uganda erina maanyi ki, nkwaso ki gy'erina yasobola okukwasa US okulaba nga babaggyako sanctions? Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ye kino kiba kiraga ki eri ensi? Kubanga omuntu ogenda omuteekako sanctions zino
wabaawo ensonga. Njagala ojje mu comment section otangaaze eggwanga. Bategeeza nti no mbagala nnyo, mbagaliza ekiro ekirungi, mweraba.